Awulatuka ng'abaawo omwami n'omukyala ng'abeera mu maka gaabwe gaago. Omwami n'omukyala amaka gaabwe ago tegaali malungi nnyo. Jjuke twegedde wala amaka g'essubi agaaki gano gaaki. Naye galabika nti amakyafu. Mayonjo. Tondyogombye kubeerawo. Omwami ono amaka ge bamuyitanga mwami biyinzika. Yengakiza nti Mukama biyinzika, bitegeerekeka, bijja kusoboka. Mwami biyinzika akola ng'awo Owino. Bameka amanyi Owino? Naye yakwata ebiragiro bye ebya Katonda ng'abaana baabasomesa, ng'ababuulira mukola ku mirimu, era ababiyinzika ne bakula ng'abaana babiyinzika. N'abaera ekyokulabirako ekya taata omulungi Aluwa yakolangawa Mawino. Ngatunda ki? Fruits. Nakyo ekirala kyolabawo? Watermelon. Neki? Mangada. Taata tulaba ono mwami biyinzika ng'agenze okunoonya ennusu. Nga dadi agolokoka n'anoonya ennusu ne bakola. Era n'abaana be yabayigirizanga okukola. Omwana atunda kyekyo? Agomanda. Gana amanda ge bakola mu gundi. Togabanyi gano ge bakola mu lugundi. Bameka bagala bako gane ge bakola gati. Wagala bako bakumpera omuzindalo. Tubulira hagwa ino omuzindalo tubulira wagala bawa. Nagala be waffe waka. Awaka mugakola? Iye. Ne mukola na ne mami? Iye. Banne mugatunda wa? Tugatunda waka. Mugatunda waka? Iye. Buli muli ameka? 5. Muteeka mu kina kitubulya mu kyokka katono. Amanda. Evu. Nevu. Taka. Byebyo. N'amazzi. Iye. Bane bakubireko mu ngalo. Ojja kwewangulirayo ekirabo. Dadi ono akuwulira. Ojja kwewangulirayo ekirabo. Olaba taata ono yakuza abaana be? Iye. Gwe Abraham. Ibrahim. Yeah. Ibrahim nga babakuza ne bakola amanda ne bakula n'agenda ku ssomero naye akola homework. Iye. Okola homework? Iye. Amanda ogazingako ddi? Mugakola lwakumeka? Sunday. Ku Sunday. Okay. Omwana ono baasomanga naye n'agendanga n'akola ku ki? N'akola ne dadi n'amuyambako. Era bwe yamaliza okusoma n'abeera bulungi nnyo n'afuuka dokita n'abeera n'ennyumba eyo. Bameka okwana amaka amalungi ago? Bameka batagagala? Bameka bagala okwa n'amaka amalungi? Bweziti kiri ku likodi nti Lukwago yasomerako wano meeya waffe. Temukyulyangako? Mwakyulyako? Ani yakubuulira? Tubuulireko. Nze mama wange ye yambuulira. Yagamba atya? Yaŋŋamba nti no Lord Mayor yasomerako wano. Baasoma naye? Ya. Ng'abeera atya Lord Mayor? Ng'abeera atya nti yajjanga ku ssomero? Yajjanga mu mmotoka nnungi nnyo. Kale ebiseera ebyo byali era nga emmotoka teziriiwo nnyingi. Yali alina okubanga oba atambuza bigere oba ojjira kagaali. Naye kati akyakatambuza? Naye kati yeevuga. Okitegeera engalo zaani? Bahano libabala bangi. Ani omulala gw'omanyi yasomerako wano? Manyi omuzannyi wa katemba. Ani? Barnabas. Barnabas ani? Jingo po. Naye akyatambulira ku kagaali? Yeevuga? Iye. Okiraba? Yawuliza dadi ne mami. Efamily tumaze ogiraba tugenda kulaba yeeno. Abaana Bayibuli tugamba owuliranga kitaawo nani n'ennyoko. Engero 23:22 tulaba family eno neno yali family nga baaba ya masappe. Bameka njagadde okono ngabere dadi wo ne mami wo. Bano yagadde abere dadi bano bali mu bulamu obalaba babaweekako amaka galaba nange banana bakulira mu kiraifu nga betamanyi bino mbw ate enfuufu n'etufuumukira naye Bayibuli egambye oyigiriza omwana twagakula family eri eyasoose yaani mwami biyinzika waliwo eno ssebo
eya mwami Seguya ye nga teyeeguya nsi baalyanga ki ekimere okirengerawo olengerawo kamere kyawo kakyako kasumbuso kalengerawo oba olengera pizza olengera ka sausage aha dadi n'abatwalanga ku ssomero banenga life nnungi wadani gwe baleeta ku ssomero bambi dadi nakuleeta ku ssomero nga dadi yakuleeta bakumpera akazindalo galo wuno wano wuyawo amanya gange mpitsa babiri Joelia dadi wange andetera ku piki wow dadi artist ayinayo piki naye munange lumu baali bavuga akagaali boy ono boy wa Seguya n'ava ku kagaali n'agwa ne bamutwale mulago ne bagamba bambi amagulu gamenyese era wuuyo ne bamuteeka mu kagaali ako kakati babali ano nagatunakola tutya dadi tatawe mwami Seguya n'agamba tekisoboka omwana wange tayinza kubonaabona bw'atyo n'agamba nze kankwata amagulu gange bagatemeko bagawooyo nze nabeera mu kagaali mwami Seguya nava mu motoka nabeera mu kagaali amagulu ne bagasalako cwe n'agaba mutabani we mutabani we bamita Saamu oli omwana baali bamitaani Saamu n'afuna amagulu n'addawo n'abeera bulungi nnyo yalina ne sister we nga sister we ye Susan ani Susan okay Sam and SS Sam and Susan naye n'aba bulungi omujukali nga bagenda ku ssomero nebadde sebabulidde manya gaabwe Susan n'akula ne basoma n'afuna emmotoka n'afumbirwa omwami n'amuteekamu essente ekitegeera n'amuteekamu eki sente kati ali awo mu mmotoka akola ki avuga yevuga omulengeraawo yes bamekaaga okuba nga Susan okuvuga emmotoka okay kati abaana bano obulamu bwabwe ne butambula nga bulungi nnyo bevuga bagenda ne bali amasappe sibe mugayita ennaku zino ne baba bulungi nnyo naye Saamu lumu n'agenda n'agamba dadi bambi bw'ojja mu kagundi ako kawiru kye onswaza toddamu kujja baaba onswaza tojja ku mulimu dadi n'agamba ekiki ne Susan n'agamba please daddy I think don't come you're not fit to be my dad abaana bano beegaana dadi n'agamba kale nze sijja kujjayo muli kubanga kati ndi mulema jjukira baalinga mu bulamu buno obulungi obulaba naye kati obulamu bugenze dadi ali mu kawiru kyeya n'agamba sijja kujjayo muli mbalese bayibuli akolimiddwa akolimira taata we ate otya kitawo n'ennyoko n'oba okuza otya taata ye taata abaana bano ne babeera mu bulamu dadi n'abeera eyo bambi dadi ekyembi n'alwala n'akola ki n'afa nga afidde mu wiru kyeya kaakati ekikolimo ne kibaba kaabwe bbulu Peter yalinga omweyagaze nnyo Saamu wuuyo anywa omwenge n'okusulayo n'akola ki n'asulayo asula mu bbaala ensi etandise okutabuka obudde bwe bukya n'agendako wa ku kasasiro alwana n'ebinyonyi kubanga yayisa bubi dadi omulengera era Peter oli sister yali afumbiddwa naye ne bagoba olwo ekikolimo kibakwata kubanga ayisa obi taata Mukama yamugoberera ne baddayo mu kayumba akaluwa ako nange no nabaleka nga bali eyo mu kayumba ako jjukira amaka gaabwe gali ogajjukira amaka gaabwe ani agajjukira ogajjukira amaka ga dadi ge baalimu amalungi gaagano naye kati bazeeyo mu kayumba ki ako nange naleka Saamu nga bali mu kayumba ne sister waabwe akayumba bwe katyo naye nkwata emigugu ne ŋŋamba maama kankomewo eka awo we nalabira nnyo weebale nnyo kale n'olulala okolanga bw'otyo sooka ombuli egwe kikyoyizeeyo tulabye taata ono ne taata oli wala atanambulyako kwatidde ddala omuzindaalo gwensooka naawe njize obutanyooma abantu bakulu njize okuwuliriza abazadde bange obadde tobawuliriza badde mbawuliriza omukono mulala gubadde awo njizemu okubuuzanga abantu abakulu obadde tobuuza mpozi badde mbuuza
N'oyo mulala ali awo Ngizeemu empisa. Mabega wa prefect oyo mabega wa. Soko yogere bambi. Ngize empisa. Aha, obadde tolina mpisa kizoyize mtubulye naaga gundi. Kweyisa obulungi. Kweyisa obulungi. Okay. Aha, waliwo oyo mabega ono wano oyo. Ngizeemu okukola emirimu. Okola emirimu. Obadde tokola? Mbadde nkola. Ono galo ndabye omukono gwo waggulu. Bakumpera ombuulireko ono wano. Amanya gange yenze Nashwa Ismail. Ngizeemu empisa okulira maama wange ne taata wange. Nga wenzire waka nga nvudde ku ssomero, sooka babuuza ne nzigyamu uniform, ne nkola emirimu, ne ngenda ne nnaba awo ne ndyoka n'enzannya. Kati onoddeyo n'okolayo mulimu kimazima. Ne nzirayo ne njera ennyumba. Maama n'akomawo nga nnyonjo. Onotandika n'enkya. Omanyi Daddy's Day etuuse. Yancha. Aha. Bannange. Aha. Waliwo emikono gikyali mingi. Ani atanayogerako waliwo awo ani atanayogerako oyo. Oyo prefect oyo ali awo. Kale bakuweeko naawe wena oyo. Nze njize obutegaana bazadde bange. Oyina gomenyi yegandako? Iye. Yani oyo? Mukwano gwange. Tata wa atunda byennyanja. Bibisi. Yamulabanga avaleta byennyanja n'agamba ne bamugamba. Akazindalo. Ne bamugamba laba taata we n'agamba oyo si taata wange. Oyo mukozi waffe. Taata nga ye mukozi. Taata teyamuwulira. Olunaku lwaba Daddy lutuuse. Njagala Daddy omwandikire kabalwa ko mubule Daddy weebale nnyo okuba Daddy omulungi. Ate tugenda ani agenda okusabira ba Daddy? Katonda tukwebaza okutuwa abataata abalungi mwene ensi era nammwe bataata tubeebaza okutulabirira mu kabina akalungi temutuleseewo era tusaba mwongere kukola we batyo era mukole n'amaanyi mufune ssente mutusomese tusome wetukula naffe ebirungi bye naffe tomanya tuyinza ofunayo oba ssente nammwe ne tubalabirirako beebaza bataata baffe buli kintu kye batukoledde mu linnya sabe eme. Amiina. Tunkwagaliza olunaku olungi olw'abataata. Taata kyesira Mukama atuyita ogolokoke okusomesa abaana. Okujjawo nga tubasomesezza tubakulize mu makubo amalungi tulabye amaka ga Mwami Seeguya abaana tebaakula bulungi kubanga teyabalina budde basomesa yawunanga budde batambuza butambuza. Tukwagala nnyo Mukama akuwa omukisa. Amiina.